Bano be bamu ku basuubuzi abakolera mu katale ka Mpigi Central Market abatandise okusenguka okuva mu katale kano okusobozesa enteekateeka z'okukazimba okutandika. Batwaliddwa mu kifo ekirala ekyabategekerwa okukoleramu mu kiseera kino okutuusa ng'okuzimba kuwedde. Tugendagendera mu mitendera nga tugenda kusooka n'ab'amaduuka. Ab'amaduuka bagenda kubeera nga batandika okupangula ebintu byabwe amasa tubeera nga tweteekateeka tubeere nga tusobola okutandika okukola kye batuwadde ekyakaseera. Tutuuseeko mu kifo abasuubuzi bano gye basengulwa ne tusanga nga buli kimu kirongooseddwa. Abakulembeze ababadde bakulembeddwamu Meeya wa Town Council y'Empigi Farida Ndagire n'abakulembeze abalala nabo balambudde ku kifo kino. Tuzze twogerezeganya nabo bakimanyi. Wano bawummuliddewo obuwummulizi akatale akagenda okuzimbwa akapya ak'omulembe ennyo akagenda okuyaayaanirwa buli muntu. Ekali akagenda okubeera mu tawuni wabadde kali akakadde. So tetulina mbeera yonna eyinza kweraliikiriza oba kutweraliikiriza nti bayinza okulemera wano. Tetusuubira mu kinjaaji njaate kutemera kuno nnyama naye bafuneyo ekiti kibeeraawo atemereko kuno okugendako minzaani na nnyama eno gyatemeetemye eno gye balona nga bajjuza kiro ndowooza bagimanyiko n'olwekyo tetusuubira muntu kutemera kuno nnyama kwonoona fasiliteemu. Twakkiriziganyizza tugenda kusasula ssente z'akasasiro z'amasannyalaze ez'amazzi n'eza ttooyi ebyo tujja okusasula tujja kusasula n'omwezi gumu olw'ebbanja ziri ezi ku ssente z'emabega. Abakulembeze b'abasuubuzi basabiddwa obutakyusakyusa basuubuzi nga bakulaakulanya emidaala gyabwe. Nsaba abasuubuzi bonna tubeere nga tugenda kuba beerufu. Kyagala management ejje osooke omuntu abadde emabega ate okuze mu maaso. Njagala ekintu tukikole nga bwe kibadde. Abadde namba emu afune omuzigo namba emu, abadde namba bbiri afune namba bbiri. Twesunze singa bakama ffe batugabira ebifo obulungi ne tutuula ffenna ne tuggweramu tugende tukole naffe tufune enkulaakulana. Temugandireyo nga mutuuseeyo. Tetujja kulemerayo singa baba batuddiza akatale kaffe akakadde nga bamaze okukazimba. Mpozi mu kiseera kano ensabira nti eri gye tugenda njagala abantu bano abagenda bonna ng'abasuubuzi bamanye nti eri batukoledde ebintu nga biri temporary. Ekisooka ebintu babikoze mu mbaawo. Ekyokulabirako nti omutemi w'ennyama ekyo kye bakukoledde newankubadde bakikoze mu mbeera eyo bwekyo leka kuteeka ku mbaawo ziri kutemerako nnyama kwonoona. N'ekiti ky'otemera then display eri tugikozese tukuume ebintu ebyo akaseera ke tugenda okubeera eri olw'okuba nti bya mbaawo tubikuume nga biri mu mbeera ennungi. Abasuubuzi basanyukidde ekyokugira nga bakolera mu kifo kino okutuusa okuzimba akatale kaabwe olwekunaggwa. Era nnungi nnyo eri gye tugenda tubasanyuka okulanga tugenda mu kifo ekiteeketeeke. Omaze okwetegeka okutwala ebibyo? Naye tegese dda. Omuli beetegefu okusimbula? Aye ndo naakola kye batuyita ffe tebatuyita mbuzi tegaana tebatutwala gye tulaga. Naye mulowooza eri mugenda kukola oba kigenda basoomooza? Kyonna kye kinaabeera ate tulina ekyokukola oba banajje oba tebajje tujja kulabira. Tolina kusoomooza kwonna kwotidde ogenderera okukola munaakola? Bwe banaaba nga bajja emmere ku makubo nga bwe batusuubiza tusuubira nti tujja kukola kuba abantu bonna bajja kuba emmere baginonya mu katale batutaddemu. Omulimu gw'okuzimba akatale akapya gwa kumalawo obuwumbi bwa ssente za Uganda 73.